olinga alina omutima ogweffutwa kwali ni lwaki Kayz nze nina omusaayi omukiga bwe mba sikwagala kitegeera olw'enneeyisa gye yeeyisaamu n'ebyo bikolwa bye yali anga akola segeera so olumanze ngenza okulaba emmotoka esiba ne basiba emmotoka ne basumulula ne baggulawo enzigi ngenza okulaba ng'afuluma n'egganga bavuka nga 8 kati nga ye yakulembedde najja street nnyo ng'ajjira mu nze omuntu Kayz oba omulaba ebyo obimanyi byakola ebyo byajja naye kati adde ayagala kujja kundirako swagali bino byakuyimiriramu ebyo kati ate nze nfuna intelligence abamu ku baana b'okupapaazi bawaiters babawulidde batesa ati nedda tukasitula busituzi tukateeke mu motoka tukatwale babadde baagala kumpamba babadde baagala kuwamba babadde baagala kumpamba kubanga ye okumpamba nayantwalira mu motoka ye nembulawo ku papaazi kibadde kijja mukolera nnyo okusinga bino ebiriwo kati kubanga yakyabadde agala okulwana kujja ogulira erya Bobi Wine liri addemu asaanikire nti awambye nobati osegedde kati nze bwazze sebo Kayz nange nakulira ku street sebo ninamu aka street mbadde mulaba nze ate sibiyinza ye kuntuukako n'omusindikooti bwe nyimiridde bwe nti badde nkutte eccupa ye ne musindika bwe nti wange kiddakawo kyonna mba simanyi bw'oyagala okujja onkoleko effujjo ekiddirira nange nsobola okubirwanako ebyo birala mba nabirabira mu kkooti ngenza olaba omwana akukutte mu bulago bwe nti nengamba nobati obulago tayina kati olwo bayise kati abamu bayise emiryango abala bayise manju bayise eri munda mu hoteeri otegeera kuba badde bo bakyetegekedde dda onfuna kakati olumaze nanyweza ensinga omu abo badde balikodinga ebintu ebyo okumanya nga anoonya amawulire mu buli ango wanze mbadde siina simu ndi boomu ndi vulunalebo kati ye ne ttiimu ye bebakola ki bebakwata mu kamera byonna bebakola kyegeza baagala engeri gyatamanyi kuyimba gyatalina music amanyi agenda kubeera ng'akola ng'amawulire agadi controversial asigale ng'ali relevant nobati alien skinny wakutuuseeko ndabye alina omwami gwasoose obuuzaako n'amuwa engalo gwe n'osituka n'omusindika omwami yoyo Daudi Mugema bwetegeze bulungi video girabe okimanyi abuuza Daudi Mugema nga naye n'okutunulayo tatunuddeeyo wa Daudi Mugema ng'amaaso ge ne face ye etunudde wange gyali mu kujja okitegedde gwe ddamu wekkaanye bulungi video abadde atunudde jjajja nze nga mulaba kati ayogera era ne Daudi Mugema tebeemanyi nakwemanya ate nze simulinze kubaako kyayogera nze ngize nenyimirira wenti ne mugamba oyagala ki ne musindika self defense osegeera ate bye byakola ebyo bifujo lyakola Kayz anoonyeko ng'ali bw'omu one nobati waba ayina amaanyi Wuliriza waba ayina amaanyi kulwaki anoonya nga ndi omu nanyonya n'abantu 30 kati oyo kibanda kikaki kibanda ebyo byabakola anti omanyi tetusala gwakalanga tetuwulire gwakalenzi okalien skin ayinza oba akulumbi awo naye omulabi yandyagadde okumanya n'omukriticize nga bukyanga atandika paka leero lwaki tomukubira essimu nga musajja muno n'omugamba wayi kineno nsobi osinga okugenda ku TV ku radio mu bifo ebyenjawulo ng'ate oli promote osobola omwetaaga omutegeka oba naye ayinza okukwetaaga mu maaso eyo sobola mutegeka nze ntegeka bamanyi kuyimba ssebo sobola mutegeka sisobola ate sisuubira nti ndimutegeka nako kubanga yakomye lwaki ogamba yakomye ate agenda kuyimba music ky'omulala gwe Kayz bw'oba olaba ne bw'aba agenze kusuka tenyimba zabadde akubayimba City Danger pate ne lockdown okuva Parasol yamukuba empi yakayimba enyimba 27 naye naye kenyini nanyini kuzimba tamanyi taito yazo yakatako kolabo ziringa yakayimba kolabo ziringa 7 kwezo nga ne Kirevaje kweri taito ye ngoli muna mawulire taito ya Kirevaje olimo olumanyi nabagamba kolabo tezijja kola ne bagamba kawali alina omutima omubi ate kino n'omutima ya juzi nalaba muganda wange katusinga gamba awe free kolabo ekole ki
Nobody. Kati tumufunye friction yeyo. Chechizeeko. Kati ekinta baba Kaneti wakatusubya amawulire. Nobody. Kananga. Njagala nkwatire kujja ko boyo. Kaluvini Kayanja kasajja wanota wemula ate tuwuliziganye. Makongo obuzi musajja wange. Nobody wabadde bamuse bamukutte ensi kyayo nakutaka bangambye ababaddawo balesewo n'oluliba lw'amasavu nengamba abaana abo bakambwe ekinyumira kiri kimu nti buli sitole etambula tuli balamu Semabega nao watu bali batuteeka mu ttaka awo faba mainstream kati olutambuliza ku TikTok. Omwana agambye Bobi Wine yamuyamba. Kayz otandise ne Kayz lwaki otukakanya fa abayimbi njagala nkwatire Jacob oyo amuteke ku ttaka. Akome watu nyola mubeereko. Omwana nobody yatutwazizadda ate atya asoka Afrika yatutwazizza akwatete ebbanda wama nobody yakutte ebbanda yatutwazizza ddala tuzibana kwogera nobody sawa nobody sooka ombuulire omusajja kwata ebbanda nobody omulamba kakati nojjayo olusekese lw'enku naye kati Jacob oyinza okunnenya omuntu ng'ambadde bw'omu ngo aze n'abantu 15 ku 3 oyinza okunnenya nobody wamayogera ekyo kyenkoze ennwanyi nnyo olabeko nobody leka ekibiina bulimba entaasa sirina mundu nze sebo Jacob leka sebo ebirala binsanga nti sinali kutte dda oba kubanga amazzi gyemu amannyo kati sebo wali badde okyayogera nti lwaki okutta ebbanda Obaana kambirizi mbiri kakuba jeke wadde olukokola tolinaamu wadde ka training konna andi kanze sikalaba kanvudde mabega omusajja omukubye paamu fisti n'alema okugwa ne nobody weetaaga mu training eno Uganda tojja gisobola eyo paamu fisti nga bw'abadde akuwa ekifuba baddakulola omusaayi omuntu avudde mabega nga simulabona nkutta obulago abadde akuteereddewo ekifuba n'omukutula omutima senga omukubi eri gye namukuba otukoze mubife ng'abogezi otuswaziza nnyo omusajja n'akulekera akabutobuto n'okaweeweeta bwotyo badde omukuba paamu fist n'asesema omusaayi akulekajja kukuta paamu kati n'onyokoka kuba olukokola nja kuwulayo ku tekiniki abaana ate muze mukunsekera busekerezi nobody wama tubuulire kati we mufunye obutakkaanya obwo muvuddewo mutya ate olumaliriza amaneja wa Papa's awo yasoose okuntaasa atabuse n'agamba muve mu woteri yawo temuzanyira wano biki kati abantu bonna bwe badde n'eccupa gye nakubye wansi ku tayiruzi neekola sawundi mungi abantu bonna ku Papa's ne basaasaana ne basembera kitegeera olumaze ne balinnya emmotoka zaabwe ne bagenda gwe nozzaako kinga omusajja omuyivu aze mukunkubira masimu munaye omusajja omuyivu nsoose kuddukirako mu ddwaliro nenfuna first aid kubanga ekifuba kinnuma olubuto lunnuma ensingo nze nennuma ekifuba ekikuluma kino ekyokukoloola oba kino ekikuluma mubadde mwagala bamale kunzita mulyoke mumanye nti nkoseddwa kali kambirizi bbiri nako kayinza okukwata ekifuba nobati abadde ava ne ku kyemisana bulye bwana tebulya Calvin
Kaluvini kayanje. Tuwekwate omusajja waba mulwadde. Leka chaka mukute nawe akalinga mukene. Bajja batamba kutemisana tembuzi. Kati mubadde mwagala male kusesema musayi. Nobody. Omusajja yagala manya kifuba oyina enteekateeka yonna egenda mu mateeka oba. Kayz. Nji? Nze gyempa abasiwa ku poliisi. Kubanga ebya ghetto tebiggwawo ebityo. Awo bakkanzeemu bukanzi. Oluddako bayinza it is okay nze nagyempa omusango gwatuuse dda nva ku Uganda ku boda ya Uganda ne Congo Kayz. Kola kikulomba. Byonna bye nayogera abirabyeko. Byonna bye nayogera abirabyeko nagamba ojja kutabukani ba Bitex mu myezi 2. Kiki ekyamutabudde n'Abitex nga gwe nze sirogapa ababwabi. Nobody gwabadde sekama waba promoter ki ekyamuttabudde n'Abitex? Esooka omululu gwa Alien Skin bonna balina omululu Alien Skin n'Abitex. Ensonga ey'okubiri Alien Skin yagwa abadde tagenda kuleeta abantu ku nkwajjo maama. Walabe yaduumidde bameka ku kireva gye. Yaduumiddeyo ebisatu. Bafunye bisatu. Nga sente abadde asabanga sente nnyingi. Segedde kati babazeebazeemu nga balance gwabadde asaba Abitex amwe nga Abitex abala tayitawo. Ekirala Abitex tagabanga ku sente ezo. Eva yalina kugamba nti ndi mu kupromotinga nkongerako nkulanga bategeka byabwerere baagala ebyo bye bakola kiriva gye ne balanga concert nga tewali ndagaano nti oba onaafuna kino oba ofunye kino. Bye bakola kimenke mu kusooka ya Freedom City. Gwe wasinga okuluma mubiri. Sebo Kayz n'omusirwa nnyo wano mu kifuba wano sola na kireega bulungi. Nobody. Sebo Selector Williams tuwakana. Kalika mbiri nako kakunyegensi. Muno n'omwannyo muno ne mu nsingo muno. Ne mu nsingo muno era ensingo sobola kukyusa bulungi bulago. Kutte mu nsingo ne ngamba tufudde. Ensingo yange kote. Ensingo bana nakuwanika atyo mbembembwe. Nobody lwaki olumba abantu nga tulina mu training. Training nina Skin yakubye Nobody. Singa ne Nobody abadde avudde bubyeri n'akuba Alien Skin nga tabamulumbye. Era twandikambye Nobody akubyani Alien Skin. Naye olw'okuba ono akubye ne bali ne bamuddiza. Kati kabadde kanyoola bikya kati we twagalira Alien Skin naye ajja wano atubuulire. Anti Nobody mukifuba awulira atya. Mu bulago ekifuba kimuluma okufata manyo baana akeesa. Ekyo kitaddeko era bw'aba alumizibwa omusawo ebbaluwa waddembe okugenda mu ddwaliro katubudde bbiri byabadde nseka n'agenda n'afuna ebbaluwa y'omusawo n'ateekayo omusango gwe. Okiraba kuba analysis yange eriwo ekyo ndabye bano nga bavudde ero Alien Skin alina gwabuuzizzaako ono n'ajja n'amukoona mu kifuba ne bali ne bamulumba abangi kati baba bamulumbye okusindika omusajja ng'abadde azze boogeremu. Kati awo Alien Skin zekyendowooza kati nga maze okuva ku bidyo ebivuddewo ebiri faction kati ngenda mu byendowooza Kayz nti Alien Skin alina ekyo kyatera okukola okujja okukanga mujjukira ebiseera by'eggaali z'abakamiliyoni ajja n'ateekawo entiisa n'atakwatako n'agenda. Alien yasanga kamiri wamanya ekyagwawo badde mbiwulira sitole esaagitegeera emirundi oba ebiri oba egi ng'ani awulira nga bugumye. Allah kamiri olaba kyamulinnyamu. Kakati ne kiba nti Nobody ye ng'omusajja kati nga byendowooza nti Alien abadde azze kuteekawo entiisa eyo kati Nobody ng'omusajja n'alabuka n'agumwerawo kati
mwana gwe nakuwa sente meka kumafuma ng'omusajja omutiitiizi n'asituka era amawulire era nobati mu byendowooza nobati n'aba nga asikowalinze nti naye omukuba etunaayogeranga abaŋŋanze ku kibanda kakati bali abakutte jjukira kibanda ye takutte ku nobati era yasigadde kibanda yaliwa kibanda wambabanda wa fangoni Kayz toshimanyi nti mu Uganda kibanda abadde alumbye nobati ne bamukwata bukwasi n'agamuwaamu mulize munnamawulire omutendeke mafu selekita olaba okutunuuliranga vidiyo nga bw'ogirabye nga ffe abali ku ground be mwalekawo tubawe information ebadde planned bulungi nnyo nga alien skin yakipulaninze because bamulikodinze kuva mu mmotoka ng'ajja bw'otunuulira vidiyo tibamulikodinze kuva mu mmotoka yabadde olwedde amaze n'okukola backup nga waliyo olwedde abali mu restaurant munda in case of anything balina okuwinga era be bakutoona obulago nti era ne bwogenda ku tiktok ye yapostinze vidiyo n'agamba alien skin meeting nobody events kitegeeza yabadde yakitegese dda nga bamugambye nti nobody ali wano ali mu kunyumya ate kati engeri alien skin gyali frustrated nti ebintu byamutabuseeko dda abadde alina okukola ekintu kuba kati alien skin already ali frustrated tategeera kigenda mu maaso ne zakola. I'll be frank with him. I'm very frustrated because abadde ayagala kufuna kamu baka abadde ayagala kumpamba kukyusa banabeni UP engeri gye bamukubamu olw'okwataakinga Bobi Wine ne statement zaakoze emisana ng'ayogera ne Barrister Tima about Bobi Wine abadde ayagala azikyuse ukole kino kye tuliko nti kati already akubye nobati bave ku Bobi Wine kuba nobati Mako anti because abagambye nti lwaki ogamba lwaki kino ekyono ky'okusindika kyo temukyogerako tubeere bannamawulire abali balance ebadde pamu fist sino ekyo kale muneka tukiike mu luzungu wekiwoomera anti winda selector ngaganaga weyasindika nobody yasindise alien singa nobody yasindise alien ne watabawo akwata nobody mbadiya singa kati nobody tumugamba nti ekisajja yakirumbaganye naye ono kakutte nobody embadiya fenna tuba tukyusa ne tuva ku nobody ne tudda ku alien ne tubuuza essensi y'ono kwata embadiya nakyo kyabadde mu pulani nti alina okutugamu nobody mu bufunzo ono bamusinga bw'aba alina abantu basobola okumuwa defense kino ekyo mumukuba nti ne bwe mba nga nze nkulumbye selekta n'esooka nkupa olu Selector William. Selector. Oli muwagizi wa Alien Skin Lukulwe era nategezeddwako gwe international manager we. Wabula ate oli muwagizi wa Bobi Wine Lukulwe. Alien Skin okugaana ogenda mu bantu. Otuke emisindo ojja kutomera zituddeyo mpola. Gwe njagala. Kale. Alien Skin okuba nti no yesambaze nuupu. Kino kitegeeza ki eri mu abawagizi ba kibanda Nobian then ne kibanda Bobi Wine akati ekisookera ddala kiri kyosoose kansooke mmenyewo biri manya ndi international manager wa Alien Skin manya ndi muwangizi wa Alien Skin Lukulwe kati kansooke nkutegeeze bwe nti ndi omu kankiddemu ndi omu ku bawagizi ba Alien Skin olw'ensonga zino wammanga Alien Skin era tukimanyi nti alina byazze ng'omuntu yenna kuvoko lyakuba Kayz bwe tudda ku live na Alien Skin njagala obimugambe byoli mu mugamba wa Alien Skin nabako byatuseewo nga munnageto ate ku saidi ya Bobi Wine naye muwagira kakati Alien Skin kino kyalimu wakati wano nze nja kukimaliriza bwenti nga tetufudde kuba kati kyegaseeko development kuliko ekya nobati kuliko ebirala bingi nnyo kigenda tulaga kuba analysis eyinza obutaggwa Alien Skin n'obukolwa bwe bakuba obukolwa bwa Nuupu oba bwa Bobi Wine ekigwo nze njagamba Alien Skin owaye bafuutu soja obayise bukolwa Selector William ayonoonekera ddala
obukolwa bwa Nuku obwa Bobi Wine bwebujja ne bukuba obukolwa bwa Alienski nja kugamba nti kindaze ku kike kiyamba kwe nabadde jjo nentegeeza abantu nti industry ne ina abantu ababadde bagitambuza betulowooza nti balina ogikola ki kugitambuza olwaleero bw'eba etambulira ku bantu abalala mubadde ne Nokia ne iPhone ng'olwaleero